Omulabirizi David Kiganda wa Christianity Focus Center asoomozezza abakristaayo okuddayo ku nnono ez'obukkiriza nga Mukama waabwe Yesu Kristo bwe yalagira mu bigambo bye eby'oluvannyuma. Okusinziira ku byawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli mu kitabo kya Matayo essuula ya 28 olunyiriri olw'18 Yesu Kristo yasibirira abakkiriza entanda ey'okugenda mu mawanga babunye enjiri balyoke balyowe n'emyoyo. Okusinziira ku mulabirizi David Kiganda, eno y'empagi erina enkizo mu bugoberezi bwa Yesu Kristo era oyo yenna eyeeyita omukristaayo ne yekkiriranya ku bigambo bya Yesu Kristo ebisembayo aba avudde ku ndagaano. Ennanga bw'otulaba wano kitukakatako okuwangula emyoyo. We've got to be a soul-winning church. Bino byonna byogeddwa omulabirizi David Kiganda bwe yabadde abuulira abakkiriza ku Christianity Focus Center Emengo Kisenyi n'ekigendererwa eky'okubakalaatiriza okuddayo ku nnono olwo ennyumba ya Mukama ebeeremu abakkiriza nga Yesu bwe yalagira. Omulabirizi David Kiganda mu kubuulira kwe kumu yabadde ajaguza amazaalibwa ge era abakkiriza ne bamusanyukirako. Wadde waliwo ebinyize bingiwe Mukama yeyayamba kuba yamba n'ogumalako nga kati mama 0 Katonda bw'akuyamba n'ogumalako mwa. Ku lwa Kingdom TV, Madre Nabukeera amalindirire. Abange ekiri wano ekyo ekyali Zimbabwe aba Kingdom TV. This is Kingdom TV.